mu bizibu ebirala ebyeŋŋanze abavubuka ebiboonoonye ennyo ne biremesa n'abantu okubeesiga azzawuku. bavubuka baagadde nnyo okuloza ku baana ab'obuwala, okuloza ku baana ab'obuwala bemwogereza, bemwagala okuwasa. Eryo nno ne mwerabira nti zambi. Buli muvubuka yenna ayogereza omwana omuwala, ennamba esinga obunene baagala kusooka kulozaako. Ekyo kizibu kinene. wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Ekyo Allah yakiyita ekikolwa ekyobuwemu era nga bwenzi. Bameka wano abawasa abavubuka nga tasoose kuloza ku mwana? Abamu nno babaloza nako ne babaleka, n'amala okumulaba n'amutegeera, oyo n'adduka n'agenda awalala. Azzawuku, mwagadde nnyo okuloza ku baana ab'obuwala, ng'ate n'abamu ekigendererwa kyammwe si kuwasa baana abo. Era wano wenjagala okukubiriza abaana ab'obuwala, buli olabanga omusajja yenna ng'azze gy'oli n'asooka akuzza mu mbeera ey'okukulozaako, oyo tegeera nti talina future. Bw'omulaba dduka, ne bwakusuubiza okukuwa amahala ag'enkana gatya, ne bwakusuubiza okukukuba embaga efaanana etya, kasita asookera mu by'okulozaako, oyo musege ogwambadde eddiba ery'embuzi. Naye ebyo ebizibu abavubuka bangi babirimu, okwerozaako. Baganda bange, obwo bwenzi bwonoonefu bwennyini buseegu.